nomwe tuzungira abantu mwe tudde no tudde ni mbawarabu abatatuula tebantu temmaka nga baleese kadaama kanibo tannaba nakuweza wiiki tannaweza wiiki mu KSA mugambe nti otyo mbasumululira olugamba nti lwabwerere lungi okya twakadda ssaawa zino 10 nga bakubira mukama wange amasimu ag'okumukumu nga bamugamba mukozi wo jangu naye nga babuuza lwaki nti waliwo obuzibu ku mukono omukozi munne gwe twaleese naye bansi yemu osanga yana munnyo kigenda mu maaso fa tulemedde tayogera nga nyambaza byabaya kuba zinayi namugamba sitambulanze byakisiru nsigala wakanga nyambaza ngati tugenda kulwayo tugende tuvuze emmotoka tugenze tutuuse wa mugamba wange tukalinga ndabawo mu Uganda nga mubuuza nga banyinyoneramu awo ensonga nga mbagamba kange nenjogereko ko naye tulabe nga nyingira mu luumu nga njogerako ne anti nga bamusibye emigwa nga mubuuza what is going on buzibu ki anti nga ali bali anti nga kanibo nangamba ndi kanibo tuli baseze waffe tuli abantu tuli ennyama nange kenyini ayingidde mu luumu ntidde nengamba singa ndi ebifi nga mubuuza tewali ngeri yonna yisobola like jibasobola kikolamu abeewamwe ne kikuvaako n'okola kuba wakajja ne wiiki tennabako like ali mu wiiki tannaweza na mwezi nangamba tekisoboka twagezezzaako ne tugezaako nga nkyali Uganda byaganye ne ndowooza nti kisobola okungumiikiriza anti nga bamusibye emiguwa nga mubuuza kati kitegeeza solution yakuddaka ngamba ye wabula nyamba obuyogere nabo banfunire tiketi nga tonna bagenda nga Uganda bakama abe nga mbagamba anti mulwadde ekyamazima ekirwadde ekimuluma yeetaaga kuddaka nga tukola baleetaawo kompyuta nga tutandika ku bookinga tiketi emuzaayo era anti enkya asula kwetokota okitegeera asula kwetokota lwaki lwakitambo naye nga bannange family ze tuvaamu ebintu ebi okuli abantu bannange seriously I have a question kwavaawa naye era n'omanya nti omwana we agenda kujja okukola nga muzadde wo gy'oli n'omanya nti alina ekitambo n'omukkiriza olugambo luwanvu naye katusabe enkya Mungu amusasire ndese tiketi tugifunye ensaasula kwetokota addayo amazima kiki kiba kikutwalako kyeyo ng'okimanyi nti ewammwe muli basezi era mulina ekitambo ekitasobola kukkiriza kuba nti okola nze naligambye nti omuntu wenna w'oba okimanyi nti ekizibu kino kirina sooka omale okwekolako deliverance waliyo amakanisa agakola deliverance nze abantu mbalikomandinga nnyo ku Mutundwe Christian Fellowship ewa Pastor Tom Mugerwa toyinza kutuuka Mutundwe n'otakolebwako deliverance kyeweetaaga kimu kukkakkana n'obeerawo mu maaso ga Mukama mpaka Mukama lwakusumulula okusinga okutuuka gy'otuuse ate n'oswala omukyalo ono mazima kyekyali kimutambuza nga naye kennyini ayogera nti Uganda baagezaako engeri yonna okulaba nti baziyiza ekitambo kino ne bigaana yandibadde asigala e Uganda bannange guno si gwe mulundi ogusoose waliwo omukyala era yali Munnayuganda baamukwata ku kamera oba kamera zaamukwata ng'ali bute ali mu kompawundi ewa mukama we azina amazina okufaako obufi ekiro nga bonna beebase era bwe bakeera ku makya ne bamulaba mu kamera jjukira oba okyali mupya bakumonitalinga nnyo munnange nga bakwata akatambi nga bakaweereza ofiisi y'omukyala nga babagamba okumuzza e Uganda mazima n'olaba okuswala okwo nti obeera oswazizza ensi gy'ova naawe kennyini ng'omuntu ng'oswadde n'eri yennyini kampani eyakutwala naye oba oswadde bannange bamikwano tusooke nga tumale okwetambulirako tukufune deliverance tulyoke tutambule ku bitundu gye tuwangalira oli abaakimanyi era abantu babeera bakimanyi nti eyo family balina ekitambo era bw'omala n'otravolinga basigala bakanudde eriiso singa okomawo e Uganda wano nga tomalirizaako contract bamenya ekitambo kye kyakuganye so bamikwano byebyo naye nga mbadde balabi balungi Mukama bankumire nnyo wonna wonna w'osinzira okulaba vidiyo za Magi okola kya muwendo gwa subscribinga mukwano oyamba channel okuba nti etambula ate gwa likinga no commentinga obonzezaamu amaanyi Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera musule bulungi musiibe bulungi
wonna wonna wosinzirira okulaba vidiyo zange mweraba.